Oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa kuwoza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority ekiyita URA okugerekera abasuubuzi abakola bu bizinesi obutonotono omusolo gwe balina okuwa ogwa buli mwaka kiyita income tax abasuubuzi bawadde endowooza zaabwe. Kasasiro tusasula renti ali waggulu, amasannyalaze tugeesasulira kati ogwesente ze bongeza ezo tetulina we tufunira mu batugoba bugobi Kampala. Omusolo guno gwakwata ku buli muntu akolera mu kibuga wakati municipality n'obutawuni obutonotono naddala kasitaba ng'afuna amagoba ga bukadde 10 n'okudda waggulu buli mwaka. Terina kyetuddiza bwe batuleetera ebiviri ebifu oba ebiziga ebifu tevaayo tulwanirira ate nga n'omusolo gwe batuggyako tewali gwe gutuyambiramu. License, amasannyalaze, kasasiro. Omusolo guno gwakuweebwanga okusinda ku mitendera gino ng'abakola ogw'okusuubula buli kalonda oba kiyite general trade baakuwa $50, 40 oba 25 ng'ababazi baakuwa $50, 40 abagalaji $55, 45 oba 30 abasaaloni baakuwa $55, 43 olwo aba restaurant n'amabaala baakuwa $55, 43 abakiriniki nabo baakuwa $55, 43 ebifo omutundi bw'eddagala baakuwa $5, 35 ne 10 abalala baakuwa $45, 32. Emitwalo 45 giba mingi. Ffe wano tutunda ebiviiri naye baleeta ebiviiri nga bifula enviiri z'abantu era etalina wetuyambira. Omala omwezi nga tosevinze wadde singi 5 ku akawunti nga naye abantu beekaawo tobadde kintu kyobawadde. Kwegamba mu kibuga temukyali kyabwereere. Ffe abaavu mwagala tulagewa bannaaye. Mukwatibwa bwekisa renti ali waggulu. Buli kimu kiri waggulu kwegamba ekibuga kitulemye namwe mulabemu ng'abantu naffe tuli bannayuganda. Abasuubuzi naddala abasaaloni baweze nga batagenda kusasula ssente zino kubanga basitula ebintu bingi nnyo. Lwansonga ebintu byaffe biba biyingirawo wano bye tukozesa tubisasulira ne tubituusa mu bifo we tubitundira ne tusasula KCCA ne tusasula kasasiro ne tusasula renti kwegamba tuli bamativu n'ezo ssente. URA tetugenda gisasula tusasula amazzi, amasannyalaze, ekizimbe ate neno naye tulumbyeyo ssente ziyitiridde bazikendezeeko. Amyuka omukungu w'okuteekerateekera omusolo William Kiganda ategeeza nti abasuubuzi bennyini be baasaba omusolo guno nga gwakukozesebwa okuzimba eggwanga. Si mupya omusolo gubadde gusasulwa mu myaka gyonna nti olw'okuba tebatera kumanya kukuuma bitabo bandyagadde nnyo tubakolere omusolo nga okusasula omulundi gumu omwaka okiggwa ate ne tulinda omwaka ogujja. Era bwe tutyo bwe twakola gwateekebwa mu mitendera egy'enjawulo okusinziira w'okolera ne bizinesi gy'okola. William Buyondo yakusakidde gwino ku Bukedde TV.